ate yatuwabidde wa president n'abawabi akatambi Museveni yakavumya akahamu musigaze ekintu eki bwemutaleeta sente zange ngenda kakuba public ekawulire kubanga Museveni kayina bakwata bakazi baabwe ne bagenda ne batuuka ne oli kitaawo ate ayinza obbawaayo basiba batya abantu sente batudde profesa yatuula giri emitwalo ya $3 ezize muzimuwe kubanga anoonya butambi tajja bufa siri bumuwaako ne bwananyigiriza famire yange batirupe ajja kuteekula ebitumugabira naffe nga bamutijigiriza ne banyaffe basaba wabeereyo omukulembeze nammwe alibaniyako n'abafuula ebidoli nga naffe mutufudde ebidoli ne tumunya sirina kye nabakola emyaka 15 mbakolera bwakuguba ebyo okuguba byabwereere sirina 10 kyammwe kyenjagala saagala mulimo gwammwe. If we reach 2026 and Museveni comes back with the people change to be better, people change to consolidate with government ya Museveni miaka 10 sijifunyemu miaka 14 je namala namu mwakanyuka nga kidoliwo olwamalo kinyamu n'okanyuka kujirikiti olaba ne gundi ono buchamani ne yategedde nti jirikiti alidduka kadde yeri oyita ko omwana wa muno 1.7 enkolere ki buli kaseera ngendinga sesa usikontrola bwanyamu bwanyalamu kakati ne mudwalire za state house tewaziri sizikiriza n'amabugo sitemugakkirizanga temukiriza ngo baka bwa Museveni n'amabugo Jajja mwe bamukuba lwa Museveni yamujjanjabye kati ya family naye when it reaches 2026 and Museveni comes back and when I'm having this problem because they are insisting they are free now every time he goes to consult bane bamugambye omusajja sente nedda mbunimala teri kubafukamirira whoever thinks that Mirundi will kneel before him prostrate before him is wasting time. We were here before you came to power. We shall leave us here. Kale Mzee ndoza twebazanya abantu abazze okulabako mu ddwaliro batono nnyo nabagobye ne family baba watugobye mu ddwaliro no lwaki Mzee twaga abantu bajje mu ddwaliro okulaba kuki ndi wakusitula primitivity ndi mujje mu yinga neno tugoba mu ddwaliro bwoti ne mude mukole asome ade ku mulimo gwe abantu babeerawo linda mulambo waka ko abange obadde mukambwe ennyo teyagala abantu kulaba ne mudwaliro nesibudde nzeka ne mudwaliro era weesibudde landi sembagambe nti aba basawo tebayina magezi kubanga obadde obadde olina okubeera patient n'ecupa n'otamwetendinga konti yes we have problems here and there bayina gundi staff because nemba nabagambe recruit a public relations officer and teach those people who hire me kati musibuddeyo ekampavoli Byarugaba yali mukwano gwange nnyo omugenzi Byarugaba yanyumiza ebintu bingi taata we yatundanga ngoye Kabale era Byarugaba mwe yajja smartness yamala okusoma nafuisa abawala embuto bangi yali very smart man wekujja era nzokuula Byarugaba ng'alwana nnyo yali ne Lukwago ne Segona nga batunza akatale kawa sauli yako Byarugaba ne muyamba ne bamuwerera omwana mu state house Byarugaba ne bamuwa sente ne baziremesa kakati Byarugaba batandika semanyi movement voice nga Byarugaba alinga nze tamanyi kubba ne babawa bilioni 4 aba movement voice Aisha Kabanda kali kakazi kabinyo ako Aisha Kabanda ati kali kalowooza mu kifo kyange okumanya Aisha Kabanda yali mukazi mu binyo Aisha Kabanda tugende mu America ne katerega musaza nga yayina sente take kazi joyo Aisha Kabanda yabulira entebe ne sente ne tubona abone mu America keko kunyo bwe kati mu mpaji entebe akakazi ka Aisha Kabanda kakati ka Aisha Kabanda nka bwiriga nyoni namayanje oyo namusanga ekiro mulamu wange yes ngati wambuliddeko ku bintu nkubulire ki bali balowooza mbu okuva mu state house ngenda kubona nnyo I've enjoyed I even regret why I stayed long in the state house kati ne mudwalire era aba state house tebayinza kujjayo for what you are reminding me of impoverishing me tumuvaze tumujoga akomewo ekitoli kyaffe tudde mu mudwalire waviriddeyo ku boda yes kakati bamala obbawa 5 billion Aisha Kabanda naziremera kali kayina omutima omubi akakazaako yola kafubirwa n'omusajja omukadde abamanyi baabula
kayine katumako kitabu wako naganaga Museveni ngekifo kyenka kyaga ndi oyo omulenzi tujja kukola naye kubanga avuma Buganda nze nayo ani ali kunsi nze leko banda ani ali kunsi zibutunulye bwe zibutunulye nga bwe nze mpalanibwa kakati Aisha Kabanda alemera sente agala kuziba oyo gundi ani gundi oyo yafudde naita Amelia nagende wa Mwami Byarugaba Jajja NUP naganti munne Byarugaba namugamba Amelia Kyambali omuwala alemedde sente so nokira ddala ku ttaka nayegayira Byarugaba nakwata sente nazibawo naye omanyi kye baakola ababbi abo Byarugaba nagenda kula boda zonna baazibba kwa intention yali yakubba kyona Museveni talina kyasobola kukolera ggwanga kirala kyonna talina kyagenda gattako tafaali ng'ababbi bakyaliwo anatukolera eggwanga lino alina kugala nsalo myezi mukaaga buli mubbi nadduka kakati bodaboda ne bazikola ki ne bazikwata Byarugaba ne bamukwata ne bamusiba nabaga nti eno yalina bakiga banne be bamuyamba mu poliisi eno gundi yagitwala eno gundi kati mu mwanja ziriwo Byarugaba obusungu bungi bwabayinako nganze bwembayinako nayingira NUP kuba balowooza nti bajja tujjako bujuzi Bobi Wine ke tumwebaza amajjanjabye nnyo Bobi Wine asinga Museveni Bobi Wine ajjanjabye nnyo singa oyo Byarugaba oyo gundi abadde ku level yawo banoonya buka miliyoni bwe babbiramu nti ezo sente kamiliyoni nazo n'okubanga mulamu buli kimu ne bakibbiramu so engeri gy'oli no nze ndi mulamu kaakati kankubuli ekisembayo ebyo byonna bimulaba mwefu disi nawa izi muhozi izi fever FDC nayo beekuba batidde muhozi abe FDC waliwo akirimu njaba kuba obutambi kasitolaba abawagirwa monitor be babbi siye andi nsimanyani gondi Bobi Wine alaga amaanyi mangi ebyo byonna bikolebwa bali mu gavumenti nze mbamanyi gavumenti yennyini yetadde olutalo obutambi mujja kuwulira mu FDC nandala mafabi agenti wa nandala mafabi sente ze batwala mu Bugisi Union nandala mafabi yayongera olutalo mu bobo tambi era baga nandala mafabi ne amuli ati akasente bakeze bano kati awojja kutegeera kyetteso wali waje kali okwera getteso nti wamanyi nnyo yasomba abefudisi kakati nkubuulira so kuvadda nandala mafabi akolagana ne bali nganda muyina katambi anti banonya soft sport nganda muyina katambi nganda bamukozesa okuvuma kadaga ne bamuwa sente nganda muyina katambi ng'omusajja amugamba njagala kola ekibiina nganda namugamba gwe jangu ewafu nganda ise strong man nganda ali ku ludda lutuufu naye waliwo ayagala okweraga nti ali mu trouble ayagala okweraga nti tesonjina Honorable nganda yali ku ludda olutuufu bano amuli yati bano be babbi okuvuma ngabani abamugula bamugula okuvuma kadaga miti genda nkabirwa yali dusenga bukyali kubanga kati ono technology agenda okukola wa butambi ngira bokubira obutambi waliwo togenda gambi nti gundi vemmengo banko wanuleyo nankonyoko kati amuli yati ne nandala mafabi boba agent ba government kuvadde waliwo ayagala obalaga nti but let me tell you fe mu byobufuzi batugamba God scatters, God creates in scattering. When you want something to be reproductive, to be reproduced in a better way, you leave it to rot. The Democratic Party, they fought in the Democratic were defeated. People knew their real intentions was to capture Democratic Party for some. No, Kalisheno kefudde kakabaka kefudde kikononye ekibiina ky'abantu kaduse n'olutwerwako kagende mu NUP kakati ekyo tebakitegeera bagenda era NUP yakolebwani bamu NRM ekitegeeza Nambozi ne Sseggona bali beagenti baani bajjeko obufere bwabwe ne badduka kakati ne mu kino FDC terumwamu ekitatta munyuma kimbala kende bano bagenda kubeera expose ngenda kuyamba timu ya nganda nkube bakasajjako obutambi bekanandala mafabi benamala ngenda mumalawo ati gwe FDC timu ya nganda gyoliko semujo be batuufu anje sagala opposition yeveewo ajja kutunia kwenye kumitwe kati bajja kutunia ko batunyole ko laba batuniako kati ne batufole bitoli byabwe ne babiniamu kati so babala batitwine gye tulaga
nze mu 2026 ngenda mu 2026 todda mwena alemu ndisibira nga kuwena alemu najja kuli Museveni banjoka emyaka 10 na wasted nga ndine Museveni namujja muyi kubanga aliyo group oli yategere sobola muwagira mukalo siri muwagira kuba president sente zabo babaleta bati baleta byebamu myaka 10 nyimazeeko is up to them whoever is blocking my money is wasting time he will pay bajja kutegula obali wamanyi utya tolinda bakonga nfuka midde mujja kutegula buteguzi abadde mu ddwaliro n'ogoba abantu ejjogo libaniesa ku baana b'abanamu namwe abamu bali baniako ngabo mutuniyeddeko ne mutufuula ebitoli nabefe banyaffe bazaala abaana kubalabirira nabamu bajja baniyako tujja kufuna omukulembeze abaniyeko nga naffe mutuniyeddeko nti buli kaseera mutujoga he must come back he must not support muhoozi njogala mutuma omuntu ewange akiŋŋambe muhoozi bw'atajja leero abaana beesala ekyambe muhoozi bw'otajja leero eggwanga lyetamu obwambe muhoozi bw'otajja leero abalonzi bajja kwekibira mufe whoever thinks that I can abandon muhoozi even if muhoozi does not come I will join the opposition naye nga sukamyewo mubujozi bwamu Mzee twebazeeko ku hamu tumutumidde nnyo hamu wa family naye waliwo munaddiini azijja otomwogera anti olikyoyogera bagenda ne balumbayo isolate me ekyo nno kimala ate buli gwe mujoka yenna agenda wa muhoozi tolaba ennaku zino tolaba ejjoogo lyove nga ligenze likkakkana kati lugunda n'embabazi tebava ku mukolo buli gwe mujoose yenna buli gwe muniyeddeko buli gwe mujjako mulimu buli gwe musibisiza mu kkomera buli gwe muhumiriati nga bakataga baani nojja omuntu kuba sipiika n'omuteeka ate abikola si Museveni oyo yabikola oyo buli muntu yenda n'agenda ng'amukuba oyo yawa Mirundi Snr oyo gwe nagenda okufuna sente ewaffe tubasinza sente mbumwe zino sente privileged money kati ewange bamuleeta oba temuleeta byammwe weeva ne bwana bamunene atya ne bwabeera very powerful nga monyabonyeza yansonga mu olugalo ajja kutegula mu ngeri kale Mzee ali bulungi bannange avuddeyo mu ddwaliro olunaku lwaleero ejjogo lyammwe lijja baggwamu atandikiddewe mange tazaalako kidoli temu contractinga nga kuzaala kidoli mukiniemu mu state house kyeyakoze abantu mu ddwaliro n'atugala tuveewo ye tayagala nze ndaba meeting zaabwe sente even today they are in a meeting professor bagamba omusajja ze muzimu we tajja kukkiriza kuta sente ayagala buta toli bufuna